Nkwadiriza abali kwangu tegaseko ko NTV Amnesty Fact TV abali ku Facebook awamo ne YouTube mwena tubaniriza kama chagolna ko ralero ngabo linkola yafe every Friday tubene celebrity get later at so kubanga tuyita mu lugendo ronna bwatambudde okutuka wonna wa ku inspiring day era ngolna ko ralero nina omwami mukozi wa radio era wendi right now mukozi wa radio Simba emyaka gisube ya damu abiri yabadde ngali ku radio muwandiisi atenga nizo kugantino avumbula ebitone ebyenjawulo naye ate nga siri kyokka wabula ate nga wandika n'okuwandika scripts ez'enjawulo ku radios awamu n'okukola obulango obw'enjawulo si mulala okujjako Omulangira Ndausi ngenda kuba nkomawo naye ndi Ruth Kalibala Bwanika MWASUZE MUTYA. Gambia ntingena kuba n'Omulangira Ndausi era ngono omukozi wo ku radio muwandiisi wa programs ateranga musomesa mu ngeri eyo naddala abantu abayingidde mu media sekyokka mukozi wa bulango ateranga y'omu kwabo abasookera ddala okuweereza ku radio Simba sina kindi abalwiriddeko ddala nga baweereza ku radio Simba Omulangira Ndausi. Sayinza okwerako naawe kale basuze bulungi nze ndi bulungi nsonyiwa okujja mu program nga terina gwe kikwata ku gwe mbaayo omukaba bulungi nnyo bitambula bitya ebintu si bibi birungi just because tulina ekyobugagga mu nsi muno kye bayita obulamu bwe businga obukulu kati awo I think tuli okay. Oli mulangira byeddala Omulangira Simon Peter Ndawula gwe Simon Peter Ndawula nze nno ndi mukooki mbeera bwe tugendako ewa kamuswaga bampita kitaawe so tuli bakooki ozaalibwa kooki tetukulidde kooki nze nzaalibwa Ntebe gyenkulidde oli mwana grade B ezo weziryo so nkulidde Ntebe though tuli bakooki ate nembeera nnyo Ntebe Kampala so wetu tuli mama ne tata bona bali Ntebe mama jali tata yafa it's now a long time like 30 years back ne mama jali kubaita babi tata yali mkulu Kitayimbwa Edward bakulu mpaji yali kitange mama ye Natural Immaculate Natural bayidira ki ngonge so rosa mwenga mavevi kutaka baba mama baba kojja okula kwa Ndausi kwali kuti alinge mwana afanana atya nali kajagu nnyo. I was young but nali muntu no by the era ekitone kino ekyendiko kino kiva eri mabega wa muzeeyi wange yayimbanga ne mu church. Mama wange ate nga taliimu ebyo, mama wange is too much of business. Kati engeri gye nakula nga njagala nnyo music. Manyi olaba omwana nga mutono omulaba nga alina ebintu byakola kuba dansa biki kati we nalinze nga nkuba dance tubeera tugenze ku Lido Beach edda zinga zinatandise dda nakubye dda ze nyangwe omanyi olina omwana gwogamba mutino tuzinire mukale atandikirawo teyeekonakona nawe tuziniremu akuswaza no nze nga mbalukirawo so kyobalaba mutino we nakula ate nembeera dansa nembeera rapper ebintu ebyo nabeera nembiyitamu so bw'owulira tenkola ku radio era was too much talkative nga nze nsinga okufuna ebibonerezo by'okwogera mu kiraasi njogera nnyo ate manyi okuŋŋanya abantu nemanyumiza emboozi ffe tunyumya firimu tugenda ku ssomero tulina okunyumya firimu newagirawo baasi tukuba amasasi nonyumya firimu naye ngaokuba amasa so nga simanyi mutina tenina ekintu kyengenda okukola mu maaso eyo primary nagisomera nasooka nensomera Buloba boarding primary school nengisoma mayinze natandika nensooka omwaka first term Chadwick Namate wali esomero bayita Chadwick Namate Ntebe nengenda ku St. Teresa nensomera era one term then the third term nenjoining a boarding school bagobanga bugobi nedda nga mami wange agamba mwana ono mulalu nnyo I think yeetaaga ogenda mu boarding school so nengenda boarding school Buloba boarding primary school P1 third term nentandika bwentyo ndi boarding throughout. Oli mwana wa kumeka? So my dad mom kuba mama wange yatuzaala 4 1 yafa nze nali omukulu awo
eyaddako Timothy nafa, then the two girls, one is in the US, omulala naye yafumbirwa ali wano. Gwensigo yakwatira wano. Yeah, nze segoma nnyo bweru. Nemba ngenze bweru nze malayo either 4 days or 5. Sagala nnyo okubeera because wano motherland we wali ekinyusi. Mpulira nnyo abantu ngenda bweru kola biki naye obeera ugenze mbusibe. That's what I understand. Wabo otuukayo bakaabira gwave Kampala olinga ate gwaleese. So sigambe mutino kibi baba banoonya greener pastures naye kiri disturbing ekibakaabya babeera just homesick. Kibakaabya homesick ekirala eri obeera nga slave. Emirembe gy'olina e Uganda ewammwe gy'ozaalibwa si emirembe giri eri mirala nnyo. So eno osobola otosobola kusula njala eno. Bwe mba siyina nyiza ogamba kankubire Ruth ampeyo omutwalo gujja kulabika naye eri ssebo alo si byange. Today wammere mu kusoma kwaffe kati tuvule mu primary oyingidde ekisulo bw'otuuka mu kisolo kyanyiga nnyo naye I had to naino kiyiga ate ne kinyamba. Olwo muli mu class ki? P1. Oh dear. Nagera mu P1. Embeera mu P1 P2 kati when I took a P5 olutalo lwajja olutalo lwalimu abanyanya. I was in 1985. I was in P5. Yeah, then ne tutambula, in fact we walked from Bulova because tewali ntambula up to Kampala. Then I had to join Kumba Primary School. Mutambula ku banyanya ng'obitegeera musajja wa twatambula nga mulayini engeri gye twali essomero ffenna nga ffenna tugenda Kampala tutambula naye ng'amasasi gavuga biki twayita mu buzibu obwe butyo paka twatuuka e Kampala. Then mum n'agamba naye kati nina okutwala ate musomero eddala because Bulova eganye engeri gye wali olutalo elwaggwa Museveni ng'awambye. Then I joined Kumba Primary School. Kumba Primary School bwe nagendayo nina ekintu ekyansese nnyo bwe nakola interview Kumba Primary School nze nasinga mu Basiru nkyanoonya ekintu ekyo nze Musiru asinga oba nze nsinga Abasiru obugezi nkyabonabona n'ekintu ekyo wali bakulembedde nze mbasinga obugezi Abasiru kintu ekyanta nze nasinga mu Basiru kirabika mu Basiru gwe wabasingamukko bakulembera nze nali omugezi mu Basiru kati gwali president w'Abasiru kati bali bo nga Basiru nnyo baga gwe wasinga mu Basiru kitegeeza mu Basiru bonna them say they are 5 gwe ali number 1 so ne baba n'Abasiru nga gwe number 1 kanti twalemu ekyo nenzikiriza oku I had to repeat P5 kati nandibadde ntambula mu 85 P5 86 P6 kati 85 6 ziramu kati 5 7 nengera mu 6 8 ekyakuza mu P5 nakola interview nembeera the best Musiru oba kikyanta seka nnyo naye kirifa nange kikyantawanya naye nakigumira nengamba okay ate nga oluusi tetumanyi na positions obuuza n'okubuuza oyinza okubuuza n'omuzaddewo nkoze ntya I think balabanga remarks okusinga azanya nnyo byebasinga okulaba naye nga gwe oli walaba ogamba oba okoze tomanyi positions tobimanyi kati batwaliwo ku report teyali report kubanga tetwafuna report engeri gye waliyo olutalo ani yakigamba wetwakola interview kusomera bagamba mutino gwasinze mu Basiru. That was rude. Engamba mbimanyi ze simanyi oba ndi mugezi so n'okuddamu ze tekinnuma so I had to repeat nemba kwa netegeeza kyenyamba okuddayo okwetegereza ngenda P6 the next 87 abaana abo kyebamalako emirembe ab'ennaku zino balina obuzibu obwo oyaba tetuyinza bazza mu byaffe agamba naye dadi muli bakadde biki naye olusi oba omuyamba asobola omanyi omwana weyagala omugjayo bulungi olina muwa background naddala eno mu nursery naava n'omusingi nga mulungi so nali nabiyitamu byonna nga birungi because nze nasoma nursery 3 years baby 1 year ffe twasomanga 3 years kati okuntwala sewo mubig class olutalo kubanga nursery ginasomera entebe ng'eringa cross naye aliwo enduulu eziri awo okuntwala mu kirasi nze manyidde wakanga muntwala mu kirasi tebyali byawe naye namanyira ninga bazanyeni balaba biddole kitege mulimu n'okwebaka
So kati ngenda awo nkumba primary ngenda packet 88 ne mala P7 nefuna 4. Wow. I had to go to Namiran College. Yali first choice yo? Yes. Olomuyagala kubeera ki? Simanyi. You had no dream? Omuziki nga mungi. P5 nalinga mu choir. Nze nkuba 5 talking drums. Instrumental, like 5 to, you know, bundune, bundukira, bomba, ngoma eyo nga bagituyigiriza ogikuba ng'okozesa omumwa osobola ojja applyinga ku ngoma yennyini. Kyo ngoma gy'owulira nkuba ku makya nagiyigira mu primary nga bagitusomesa mu kino kati ngoma evuga gyonna nga nzikuba namunjolo batete naye nzikubisa mumwa kati ate nga Katonda akintegekera ate nzije ku mpewo kyenkola. Mumwago kuba byonna sobola okuba engoma empuunyi nekuba namunjoloba nekuba n'ensaasi byonna nga nkuba wansi. So biyigira Namiryango? Nabiyingira Nkumba. P5 awo ndi mukwaya ndi mu Western Chorus singing nkola folk songs ezo nze banange nazizo musomene tulegera musagaza ekyo amagono ezo nebyo zonna nga mwendi mu byonna. Kati no concentrating anofuna ne 4 points? Yes. Ate music nga twalina Mr. Kalemera. Mr. Kalemera was our headmaster nga ayagala nnyo music nga bakwaya tulinga babola nga bula amasomero agagala babola kati nze nga tuli bakabi ne tugamba we are going now out tutwala bakwaya nga kwaya tuli bakabi nnyo kati nengamba I have concentrate nali mugezi ekirungi obeeranga mugezi n'ogamba mu kino kansome at the same time kankole kino anjagala music n'okusoma byonna nga mbigatta I got 4. Kyasinga okwagaza okusoma ennyo kubanga abaana abasinga okwagala okusoma be balaba nti bazadde baabwe they are struggling. Ekyo nakyo kiri awo kubanga my mom was yasoma nnyo oba alikuwa mu junior 1 oba 2 naye omanyi omuzadde atasomera afuma nnyo okulaba abaana bamupukinga asome kubanga tayagala abeerenga ye naye lwakuba ye mujagujagu she was a business woman asoma e Nairobi biki aleeteza ensawo ennungi biki kati ng'afumanya nga musome temujja kukola ebyange saasoma just because waffe tetuli bulungi naye nze ndi bulungi musome so natupushinga nsobola okusoma wetu. Daddy yaliwo mu picture? Daddy yaliwo naye omanyi baddaddy ababeera n'abakyala bangi ajjamu end of term let's say ye nga bwolaba briefcase zino eza biola zino omala leero tuwedde kati Max awo ye ajalaba remark is absent ever in class ye tayagala kumanya Max awo omuggo regular after tea kati mulete report zammwe ogamba tufudde leero tuwedde so bwatu we yabeeranga engeri ffe twazalibwa abaana bangi we around 20 something. Wow. And in the family I'm like 9th. Mama bameka? Enough moms. Tewabanga okusosola? Mama Ntebe tulifeka. Mama gondi bali waka. Yes. So mami bwe yafa? Daddy bwe yafa? Mwayogedde okwawukana yafa? No, you didn't. Simanyi they were 32 years back. Nali mu S2 na Miryango. I remember. I was in S2 na Miryango. Nali nvudde ku ssomero nga ntolose nzigenda be brother wange mukulu wange mulimbe biki bye mulimba nfune kasente ngende mu Echoes. You remember Echoes? Yes, Echoes. I remember Echoes. And now you remember Echoes. Yes. So tulino genda mu kinye misana tutukuba misana joli bete twalaga simanyi biki this color pencils no birimbo nonyenge ejobeerawo olina ogenda mu keevu ezitegeereze ebifo byaffe ebyo yenga wazitegeera otya naye tubeera ku ssomero abaana ku ssomero baba banyumya emboozi noganika ngendeko mu keevu keevu eriyo ki wali Kampala road nogaa ngende mu Echoes nobitegeera zilivers balls ezo zonna tulikuba abarasol MC bali waggulu ali wali little flowers obumuli obwo nayingirako ne Muyenga youth I was in fact me and Shanks ffe twasooka okuba creative dance ku TV creative dance ffe twagiyeta mu Uganda nga oli mu class nali mu S2 we're doing creative dance we used to be in the Miryango nga tukuba obukebe but we are the pool party god so take your time so always it is so ne Shanks every and we are dancers twali batuyita ba Creek Bros era twasooka twajja ku Sheraton was it Sheraton Renzo Ballroom twajja ku representing a dance yali week yali ya wildlife call it dance ya wildlife nga tuzina planting emiti people were like what is this na yefe so we brought the creative dance for UBC batukwata rolling Muyenga youth nga tuli ako ku YMCA twali asingira ngao
Olobudde ng'obufuna ddi okuva holiday. Yes. Holiday bwetuuka mami ajje Kampala okukola ng'opaluka. Era n'ekinnya twakikubanga otoloka entebe n'ojja okuba ekinnya 11 si n'olinya entebe n'oddayo ki neweetereza ng'abadde tegeera. So that's how we used to do it. Misango ki basiganga okuzanga mu masomero? Masomero ebyo kutoloka okuba dance ebyo anogina on dance jukamze Namyangoze boys school. So kati nga tulina kutoloka genda echoes oba Rivers Balls. Ezo Rivers Balls gaba Silver Springs ezo twakuba Silver. I don't know when that Silver Springs season akujukira ba swimming pool yalirida. I don't remember at least you know ezo nazo nanga tuzikuba ezo ngeri je twalina Zimbuya youth simanyi what youth bichebya. Okay, so senior for performing abulungi ngomza. Yes, I did not well. Yali nungi because najikola nva bweru olwa suspension. Kona ndongo. Ndongo. Suspension yali awo. N'omukaga nagona kukolera suspension. Senzani mwangu. Mami yagamba banaye omwana n'omuziki. Kati bakulu bange bamugamba naye omwana muleke. Omwana muleke tosanga oyizo okwetegereza ngateche kigenda mufulo wa kabi. Natolokako neeka nembula. Ngambera ni Shanks ekatwe. Chibuye wabazade wa Shanks najimbira abazahara toto nze nabalera Zahara toto bali kabebe Zahara toto ono Zahara toto mami wanti mgana wa Shanks kati ngamuto Zahara ngaba uncle dance for me which Zahara is a dancer. She was a dancer. She knows how to dance because twamuyigizanga how to dance ngaina no Nadia sister we ati yali mukaka munyo. So family yeje naberanga mami nanonya ne yansanga bana abazadde bagezi olongodukira bakovawo ngambere njogera kuba dance tulina propose tulina myenga youth tulina kuba nzali training about Raga Boys egundi ku sharing the Raga Boys the dancers tunzemba training ezo dancers ezo twazi kuba zaunga music wo kati ngo training abantu walinga ngo chikolanga hobby oba afuna kubeka sente. Yes, tulibya sente. Hobby. Tutotambulanga. Twabya kina jana ngo tambula. Ovena jana nkumbi ne Shanks. By the time yala kola mu Angenois. It was Angenois. Yes. Was it Angenois? Yes. It was Angenois. Angenois. Yes. Natwana kola zi mystic zanzani. Angenois. So nga tutambula okuvena jana nkumbi tetulina sente ne tujja. Twamula no utambalo. Wachi bubiti. Tujja tugenda ku Seren was it Sheraton toilet za Sheraton ebulungi wali ekyuma ekikuba engatto. Yes ekikyale kati nga bogenda ne wetereza ne akitambala kamuka kusimulako n'engatto n'ofuluma ku Sheraton n'odda mu kibuga kati awo lunch oyiye batugenda nga botayita Kampala Road olimba Kampala Road olina okuyita ku Kampala Road botayita Kampala Road ng'oli ku kinaaba balina okukulabako Bani. YMCA. You know, you have to be on that Kampala Road. No one would not write a Kampala Road. No, you have to write a Kampala Road. What did so Kampala Road was big. So ngatamla no kutambala obiri ngatwero ngoza lunch wo jimisinga ka stove ne kintu baita toothpick kyekikulu. Right. Anti we no gamba muva kuli enyama. Nengo olidde. Natulidde. Nebero nalonga afumbye bwe. Ole chikuyambira wa. Kweraga. Goma nyembera yeyo. So toothpick ngamuzijjawa. Zinonya mu restaurant no. No banga nacho ononya no kasokola. No teka mumanyi. No kateka no bagamba alidde. So tolidde. Neka chenja yekuluma. Ate nakuluute tewali. Kati ngamuluma ne Shanks David. Ate twali babinyo. Utambula tuva tuinongene nsamya sharing tuve kuzunga buzunzi naye tunakola senior 4 kati nje sinaba mu holiday byo mbikola mu holiday ningi era ntuluka kusomero nzije mu joining kati bakola LSST jukira ye yavude mu somero bakola LSST you remember that group? No. Luther Martin, Shanks David, Terry DeVos, Steve Chin. LSST wakubanga ku Sheraton awo ali wakabinyo Nentoloka inembambala ne babalita ku resort beach and I was like what Shanks nangamba jangu bichi kati na joining a capital I used to come again kati nenta niko kuiga zi ready yezo
kati nga ninga PPS oba babeera bani private secretary something was chance beya naye bonna mateme yimbye king of raga because we used to try to be great friends at the same time nga tuzina tuyimba fenna byonna so kati Shanks we are joining capital and then ngokuba naye bwembeera ne Shanks nga nzijawo nembeerawo nenyumya mbeera nnyo ku reception nga nyumya emboozi omuzungu we gabaita hoop girls we yandabira ne Colin Mark Mutambo my boss right now yakola nga capital ngakola KT20 nga nyumya emboozi yange ne basanyuka ne bagamba naye this guy anyumya banaye Colin nga nina deal nja kugamba I'll tell you but after some time Colin calls me. I was at CBS. I was doing marketing and production in CBS. The reception in the mornings and akira ngakumaja ngakola no mwamba mita sitori kanona wakawali ku old Kampala and it's akatukusawe mumba the reception esimu nevuga nembuliyanga agamba hello this is Colin Mark Mutambo calling from Africa FM. No Africa FM I want to talk to Peter Ndaula. Ngamba nzinjukira ugamba Peter akati nzeba ngamba itake ukoto tuina radio under Africa FM itaoko tulabe. I was the first president of Radio Sim. Kati orogena ku CBS omaze okusoma. Kati ndi ku CBS maliriza okusoma kati. Senior 6 ya chiwedde. Kati ntandika ku joininga CBS lwa kuba Shanks juke yaliko kuba captain aja ku CBS olo mu following nze. Ati sebatima tukola interview nze ne message. Tukola interview sebatima nangamba emusajja. In fact nakola interview capital. Zoom. Hoop girls nangamba mtino mbadde nkuwa amagezi toddamu kukola interview na ku radio nayo ya Luzungu because you are fake. Ebigambo ebyo biwulire ebyo. Ebigambo ebyo byankola bulungi nnyo naye nkikolerera mulagimba I'm the best. I like Ali Sudan. Naye nkubira simu nangamba you're the best man. Nangamba because of you. Wangamba ekigambo ekya inspiring and nangamba I have to show you that I'm good. So omuntu waba akujetegana toina mayi oliwa fala oyo ye muntu omutuufu aba kuwadoga makangine mulage so atinga ogenda kikuba kati oyingira ku CBS bakuwa interview bwe maze capital nengena ku CBS sema tima ankosa interview na Ndausi by the time Peter namesake tofa ilinda nja kugamba nga of course waliwo ngoma twakatandika CBS etandika bwe yes I remember kagoro yaliwo aba marketing bishi never abenga temana na kujja kuma waliwo the other who was the lady from the Sanyu team Sanyu FM restaurant kwele Peter yava ku Sanyu was it no Peter yajira twali tukolanga shows za Perfect Generation Sheraton Renzo we yajira nakuba izo Mike Jackson etugamba bana ya tunu nitugamba tunu mubi nakola Dungeon Studios machinde you know so Peter from Capital na inga ku CBS na kola CBS there I came in akati nifuna mwemba mitasa choriko inagena marketing we can do something Peter we can do something tuenga tambula fena marketing and our clients which nenyingira production nenyingira production sema tiba nanjaga nanyiza mu Dungeon Studios production ojiyingira waliwo bisomye oli mu vacation ya 6 zero sazinadda tezinana kudda nenze ndimu otandise nenyingira production nentandika kola voices ezo kati sema tiba nanjagala nnyo na Mr. Mwami Kugema you heard of that advert Mwami Kugema you know I did all those voices nali mu Dungeon Studios eza sema timba obulango nganze voicinga olontandika ko kintu kinyweza omusalo gwasokera dda wafuna mmeka tewali musalo gwe nasooka okufuna nagufuna kusimba ntwalo 10 obulango ntwalo 10 radio Simba ate gwali na musala batugamba tusimba eno yabeerawo nga twagitandika waliwo embeera tefina generator kati tukole so tufune generator mukate ntwalo 10 mbeereewo kibiki tubeerawo because we najja wano ngamba twalinayo junior team ku CBS twalinayo junior team ku CBS omwali nze Vannungi Koni Nalugwa Nsirikidde the late gundi ani there's a late guy yani mwerabidde Nsirikidde n'oli omulamu yalinga nakulabya mwerabidde Atibu yes kati yali junior ya CBS nawe wayingirira gitwalimu abona bansanga ku CBS Baba Kavuyo that was the team I know ku CBS 89.2 fetwa ino jikola
kasooke tugende mu kuwummulako tukomewo olwoyingira radio Simba ogiyingira otya emitwalo 10 wagikola mu yali mingi wanje nnyo katandikira awo tova tukomawo mwebale kubanga mukyali ku MWASUZE mutya ndina Omulangira Ndausi tukyatambula amaze okusoma senior 6 vac ayingidde emirimu CBS agenze mu Dungeon studio akola obulango naye nga akola thank you nga tewali wadde omunwe gw'ennusu ogufuluma bw'atyo n'omusala gwe gwasooka gwali emitwalo 10 naye agamba yagifuna wano ku radio Simba wetwagala okumanya Simba ogiyingira otya empaka nzireko emabega Dungeon yali esasula etya mitwalo 2 nebwogamba halo kubanga kampani esasule bajje tulangidde ne bakuwayo ogumu which was too much for me kwanza kapita tuwankole disturbance allowance yabisasula kuba yali muzungu yalimu oluzungu naye nga tono naye nga nyingi mu biseera ebyo kubanga nandizijjeewa you know yeah so it was era bwe ndaba abayimbi wana batambuza ebigere mbwa abonaabona yamanyi so olaba omuntu ng'alina watuuse wano nga waali abayise mbingi abamu bayita kaweevu kyobulabe bayita kaweevu ne bakuba hiiti ne bakomaawo so radio Simba ogiyingira so radio Simba 98 I come in netandika okukola omupiira I come in here bwezijjawa nenoonya Connie Naluggwa kuba twalina eri already nga banungi babawadde ku 89.2 ffe tebatuwadde nenga college yange tukola ekintu so we come here joining the team Alex Mukulu was here then basenkubuge bajja after ffe nga tukola mupiira we started in 90 let's call a World Cup that's how we started so Simba yatandika na mupiira nga tekuliko kintu tuteri program ndala yonna twakubanga music nga testing twagulawo tuli ku mupiira World Cup nga radio Simba yani yes Agase Kalala Junior yes ng'omuntu yes olwo otandika ddi okubanga okola morning show kati after World Cup we yagwa buli munagamba kati bakikubye there's a radio ekola omupiira kati kiki kiddako then we started doing twatandika okukola dry runs nga twetestinga tulabe tukola tutya Senkubuge comes on board bagamba okay twatandika okukola si morning show twatandika okukola from 9 to midday binsanga wano twatandika gikola sawa 3 paka sawa kumakyanga kuliko Zadoki yakolanga kumakya Koninaluggwa ne Katoka yanga ebakolanga so how do we start doing morning show twaina it was what day some big days ngo heroes doji ne bagamba tukyuseemu abakola eno badde eno tukole abantu bawulire engeri gye bakolamu ekintu ne tugenda tukuba mbinsanga ntandika in the morning agamba that's the team that was Senkubuge that's the team kutandika okukola morning show okubanga binsanga wano yali so different okusinza ku programs endala zonna eziriwo yali different kuwogana music bichi twayagala okuzimba ekyo omanyi twalowoleza mu Kaliisoliiso was it's a big brand netugamba abantu lwaki bayoza Kaliisoliiso all in all it's not sport it's humor gye baleetamu fun and everything tugamba can we make that thing like lively nga kiwanvu nga show twekola binsanga that's why eri funny humorous and all that emitwalo gyaffe giri 10 gyotunyumiriza twagifuna after we took something like 3 months nga tetufuna sente batuzaayo batuwa emmere and all that bosi nagamba sina sente naye katutandikire emitwalo 10 it was okay tekyalina buzibu wano nga omutandika nga mutandisa bisanga wano before bisanga wano tuli mupiira omupiira ng'oguweereza ng'ogumanyi ngali okuweerezaako mu bibano tebamanyi banakola mupiira nze nali nkulukuta nze natandika speed ku radio zonna because the radios were so slow nze nvuga nga ndi mubi kati awo tugenda ku Akawungeezi ne tugenda nga tiimu olaba ekola naye nze nga nkulukuta era najja wano okola interview kubanga Colin yandeeta nenkola interview benakola interview yange yasooka mwalimu gayiba Mr. David Mwaka yali technician nga atuddawo ne Colin nemala okola interview agasekalayo yawulira interview yange nagamba omusajja sijja muwa mulimu ajja kuwaba emizindalo gyange abogola akola biki tabimanyidde Colin namugamba that's the right person oyo ojja muwulire kati anenyumiriza waki bafunire ng'okopa because ebiseera ebyo ng'omuntu ayogera ku speed okuwogana nga tebikola ku radio
kati nze nayiye ekyange nenkireeta ne bakikopa. Yes. Kati otandika okufuna omusaala gwali gwenkana ki? 3 ogwa serious kati wa boss yatuuza nagamba oyagala sente mmeka? Ngamba musajja mugambe nkize nsitamanyi bannaye naye nga nvudde bakubuuziza ki oyagala mmeka? Ngamba 3. Ngamba okay ngakkiriza mangusinga ngambe 7. Lwaki oyogera 3? Gati nze nali mbimanyi sente nnene nali nzijja wa 3 ogamanyi. Lwaki olina buvunaanyizibwa bwetaaga sente? Tewaaliwo nnyo. I don't know too much. I had one. No, naye sinazaala. Naye nina omuwala. Nazaala mwezi Fovac. Naye nga taliyo. Nazaala mu famire y'abagagga. Nze sizaala mbaavu. Abantu aba transport abo batawaanya. Osobola kumanya background ya girlfriend? N'ogamba yes. Kati awo entadde watuufu. So yali mu famire bagagga emaganje so nga bwe bamuyina wajjajja. So nga sina responsibility. Ngati kimenya. Gusula mbazadde? Nze nayisula nnyumba nze nga mpangisa ennyumba because nze nasooka kupangisa naye nze ebyange bisesa. Nze nasooka kupangisa Bukesa. Nasooka nembeera ne bakyali bange Bukesa awo nga tusoma kuba nasomako college mu Kampala College of Commerce. I was doing computer science. That is after senior 6? Yes, because sente zaabula muzeeyi maama taata yafa. Mama nagamba noonya course gy'okola nenkola computer science ne clearing and forwarding. Tunoonya because okubeerawo mbwogo. Nensooka mbeera ne bakyali bange Bukesa. Then after neetongola ku CBS nga nkola obulango nenfunafuna ngenfunye neetongola nenfuna garage awo gye mbeeramu bampangisa garage. Olwo weetongola otandise okufunayo kuba anti? Sinafuna sente. Sina kwetongola nange ntandika okwezimba ng'omusajja. So nensooka ngula nasula wansi nenzija entebe nange ne bamami nenzija mufaliso gange nakusanga mu ssomero nensooka nsula wansi. Uganda inayo mukwano gwange omuyindi Bashumuku ng'akola mu Shumuku, one of the bosses. Ngenda netunyikuba olwali biki nampayo stove. Nengulagulayo omuntu awo kano sofa set bagitanga bati Johnson najigula ngamba kati nina entebe nasina kitanda bentyo ningina nezimba mpola nenvaawo kati nenfuna omukyala nenzira mukakajjo takajjewa kati old Kampala mukakajje mangeyo oluguudo baluyita Saapolo Kagwa road naye kakajje mangeyo yenali mbeera nenfuna ennyumba nensooka mbeera nsekaze nenfuna omukyala. Omukyala omujjawa? Era ku kyalo nice yali azze ku kyala kawasenga ng'ayina designer mulungi nenga wow nemufuna ntuzaala boy second born. N'omufuna n'omuteeka mu nju? Nimpasa nfunyanjoleza engoye bimanyi naawe nfunyanjoleza engoye anfumya negomeni ndye n'emmere lulinga nogenda nengula ekikomando bakiyita ekikomando lwaki mukola ebintu ebyo? Kati twabiva ayozesa abantu engoye. So kati bw'omala okukola course eto olowooza kukola mulimu gw'osomye nga njagala ki? Radio. Ngolo presenter wo ki gutunuulidde? Alex Ndawula at that time yali kyali wange. Well, Shanks engeri gye bali bakozi ne ba Shanks so nali mu group eyo Bob Bashabe, DJ Bruno, the late that team bonna nali mbamanyi because I was close. I was in Capital, I was in CBS, so nali mu sako y'abaserebu eyo nga ndi talkative nga nabeera n'abantu Gloria Kamba that team ogitegeereeyo so ekyo ekyali nga bamanyi because I was talkative and mukwano wa Shanks. So that's how it was. So kati omundi gubasooka ba relatives b'okugamba ko tukuwulire ku radio oba tebakuwulira wasooka okubeera? Baali tebategeere ne bagamba si yeyesha naye maama namugamba ngenda ku radio nga mwana ono bannange nze simanyi nakumanya naye kati sebo ngenda ekabangamba omukulu azze banne mutereze omukulu atuule. Olwo omukulu yani? Yenze.
So basi wakulya ku radio twafunayo ku calls ezigana tukuwulidde tutumireko ne banji tutumireko oba bantu bagala kibatumira aye bankubida ba former girlfriends bonna when nali mu secondary omanyi twakubanga bazitanga batezi socials by the time twatizitanga socials but bazita proms ndowooza fenna miryango twakubana namagunga ngonga solidarity then lumu ab'ekisubi ne banyiza brother ne batatugenda ku social yaabwe ne baganda miryango ejenda bisunsa nsango solidarity batokolanga Cinderella dance the joke boxes the socials were good you know. So we had girlfriends over baluwa batofunye baluwa teze telegram teze kati otegera so we had that relationship etali muntu no we had sex with them no never no tuti abawala fe twakuzibwa mama wafe ngabinga bona abalwadde basirima abakazi bona kati ya uzibunga oyizo kuita kubawala no uliyango omutima gunyanga rust Ulia bangala kuvama abalwadde basirimu babo you know so naye balungi nga naye balwadde kati twakula tumanyi balwadde wonna wala kati yafia kuvaamu ddi ivaamu enakula ngamba fine kati ndoza iri ensajja kula nembeera wente namwe mwali byana twabalanga mwikozi nga mwaka naye nga tubatya ayo Brenda nanyonjo lumu yayita alina sente najja yingire ojukira bawusa kasiru oba yafa yalinga kasiru kumyaka yalinga kasiru yali kasiru oyo bawusa nakolako ne manje no nafa yafa in fact oluusi nze nga DJ Jim yanjingiza Alex wajja bazira so Brenda ajja talina sente olumu yajja talina sente mwana sina sente biki kati bawusa namuyamba amuyinza ninga neita mayimbu kasiru zena mugamba uyu kasiru ebisere byo mukyala kyalinga kikuwa mwabo abanene nga bogami Brenda Nanyonjo wasn't she was younger kasimu nene Black Beauty kali kalungi yo namwe mwali obijjukira naye nga tuzinira oluusi we twagenda nga mwekoozi nga tuziniramu schools namyango wali mukasonda bakuba zi running man zi Jeff ziri nozina so nga bekisubi bazina buddo twalina obukukuulo obwo ojja nolagako kati eminyigo gyaliwo bamaze okuba kiringalo oba kine batanga wena owunya entuuyo okoze biki kati awo ngamba awo sibigendamu so anyway it was a good experience. So kati walolinga mu radio Simba watandikira weta Omulangira Ndausi I was like kati naita ni kubanga there's Alex Ndaula then in the Miyanga was called Ndaus Ndaus is Ndaula then Simon ndiwe in the Miyanga Ndaus ngamba I can use Omulangira Ndaus so that's why I'm called Omulangira Ndaus Ndaus yava na Miyanga Lwaki kwa twakyusa kumanya kubanga ebiseera abantu bafunanga amanya nayitako ebintu nkyayima is IDOT agamanya agatiiso gamanya IDOT I was in the pool party goers ntayina amasabe mafe naye kati nakola ningamba naye kati nze neyite is IDOT kumpewo neyite Omulangira Ndausi mu radio ebiseera ebyo kibi kyabangamu challenges kyezabangawo ebiseera ebyo nga wakayinga mu radio Simba twabera nnyo challenges because tewaliwo radios nyingi twalina Sanyu Capital CBS that's all wasinga okwedanga beef ate kati beef yabeerangawo naddala radio ezogera Oluganda n'Oluzungu nga tugenda press conference oba ki Oluzungu baagalako yazifubo tebamanyi Luganda naffe nga tubeera eno twogera Luganda lwaffe so nga tulina obukuukulu obw'ekisiro obwo nga twerabidde radio zaffe so kyaggwawo mu maaso awo kyagenda kiggwawo how did you maintain your relationship n'abo abali bakolanga ku radio ez'Oluzungu wa Luganda nali ndi musajja muzibu nnyo kuba nze nakubanga obulanga ate banneetaaga so nga balina okubeera bakwano bange bakolere obulanga emikolo gyabwe njogere because I was funny and all that so nga balina kubeera bakwano bange kifu bagamba mwana Ndausi tulina we tumweta basenkubugere bajoininga radio Simba because bali okusingawo ku bukulu tewabeeranga okusoomozebwa kubanga mwali mu same show kati senkubugenze namulabanga nga ndi entebe nga bajja okuzanyamu entebe cinema hall efact nabalaba ku TV ne Medi nga balina omuzanyo gwe bazanya ogwa waipa ninga mama bano bagayi Alex yajjanga okuzanya muzukulu wa Kabanga entebe
cinema hall ngamba bano bagayi banna newunya nnyo kubanga ngenda kukola nabo natya nengamba senkubuge ngenda okukola naye Andrew Benchibuka wuno nolidimula oli okitegeera omutegeere yali nga mweboniza. I was like man oba nasobola tebaali bangu naddala senkubuge nabeera nnyo close naye teyali mwangu waliwo ebintu byenkola ng'omuvubuka teyinga tabiraba tebirina kukola wuwe. For example enjogera nga kyenda musanvu kasera kati bwengamba muti nogoddako nga nkola bwene ekintu kyenakola gwe tomanyi kyekyaleeta yantunuulira bwati nga tayogera ekigambo nakimu nasimbula emmotoka nagenda nsigala nga nkola ningamba oba kiki kiriko agana mukubira mukulu ate kiki omwana ankubye entoli. Lwaki gwe driving a show? Go nze nina speed. Nze nayita speed wano mumanyi nze kabaka wano. Yalina driving. So akomawo oba yakomawo the next day. Nga njiga kuba nkolagana n'abantu abakulu ate nze nnina obuvubuka buli yo kati genda maaso nwe. Oh my God, I can imagine. So nakugana tokadanga muka. Natukaddamu nenkaba naye nga kaali kabi. Omuntu otoyinza kukola muno bwoti oba okusiya oba ate mu kivubuka ebyaffe byaliyo ke kapaluka agenda okufuluma nga wowe maama gagezi bokamwokyeza. So twabera ku tension okuba nti kakati olina okwegendereza buli kyokola. Nalina okwegendereza bingi nnyo naye twemanya later twatandika okwetegeera ate ne twenyumira naye naayiga emize gyange egy'ekivubuka egiriwo nange nenjiga empisa zaabwe z'ekikulu so netukwatagana. Abantu edda balowoozanga okukola nga coordinator y'Oluganda oba failure. Tekisoboka failure omanyi gwe okubeera serebu gwe ng'ensi yo neekuwulira vaga omanyi mwabakola ku TV mulina obuzibu si buli omu balina TV naye buli mulina radio nga bagala okulaba kugayo yakulukuta ebigamba ina eddoboozi eddene yaani gayinza essibu ziri ku mukulu okugendayo nga bansasula ssibu just okutwalira ekikasatu mu mpayo ekyebiri kya olungomaze mu bbanga ki mu radio okufuna ezo sente emyaka 2-3 nga ndi mube akulukuta oyo naye nga nywa waragi ze nali nnyo ate kati nze nzikola sente nga nywa nnywe nanywa. What you were at the time I was smoking also. I was a smoker. It's now 23 years back I left smoking. Ojja weekula noga naye nfaaki lwaki amawugwe gange ngatta newendwala senyiga oba ekifuba ekyange kiba kirala nnyo ku balala agambe kusigala n'omwenge nakaguvaako 7 years now 8. Sigala omwegera ku ssomero abaana bayigira emizaawo namiyanga awo twali biri awo ffe twakuwasi biri kyeki biri awo nze nsookamu mpaka nsikemu nosikampaafu biri oba 3 bikiriki so kati infact nokubeera ku ssomero nga goyina matchbox obeera wakabi surface owulya surface abamu nga bamanyi oziteeka ku jini ziwano oba nagiteeka nga wano ajja okulaga abaana bakabi abakoleza beera nga mukawboyi bateekako sigana ajakakanga egamba wakabi so ogenda okwerwaza byakisiro. So that's how we learned. Nze nabeeranga ne surface nga alina sigala anoonya surface nze alina akabiri nze ntandika wanze nkoleeza nesigama n'omulala naye surface kati wembaliza mba nywedde ebbomba ate nga sigala muwuliro oba ali mu ddoyiro eri muwulira waliwo awanywawo tulaba tule tutegeera but byali mize gya ssomero naye nenkivaako neŋŋamba kanve kusigala kanve ku mwenge enkula omunywa wasigala mulabiranga ku ngoye nga ziba ziyidde n'amatu abawunywa mugundi bintu byonna twabonabona n'ebintu biki byakutuukako bingi wali omuzeeyi bwe yankwata naye yankwata nanboneeza atya namulaba ajja nenkanyiga mu ngalo wenti okwokya ekanjokya nga tanyumya tavaawo tamaliriza nkanyuganaga olabe onywa sigala bulijjo ninga namuyigira ku ssomero ngenda muzeeyi wotamunywa so sigala ojja naye wano kusimba oba agenda okujja nga munywa namumala wano nabeerawo 3 years nemuvaako naye nga mwenge gwo nali ngunywa nnyo because nze nayingira mu studio nga nina Uganda ng'ate bwe nkola nze nga ntamidde ate nga nkola bulungi okusinga nga sitamidde
nga mukama wagamba omusajja wakola ku Saturday nga tatamidde shonfu kyobala nafuna nga abasponsors Bond 7 Uganda Waraji babeera nga abasponsor bange ng'obwogerako ekintu nga okitegeera Bond nakola nga ekigunda kya Bond 7 ekyo kyali kibi ku Saturday kyekyasigana okummanyisa mwe mwava n'ekigunda ky'omwaka ekyo kigamba ekigunda kya Bond 7 ekyo nga nkuba nga zibeera wali emizingo gyange we wano nga bbaala ku Saturday nkamanga gyenaga ate musiraamu naye nga nkuba ekyuma naye n'okiwulira kati nga Simba yafuuka yiyo olane mukama w'omusiraamu munywere maaso oga omusajja tekikola muleke nga basponsa ba Bond balina okuleeta buli weekend baleeta box bbiri kituufu olwekigunda mu transi okifuna mutya tukifuna Pride Productions International that's Senkubuge bayina bagana naye tukole ekintu nakyo engeri gye bali batikka bakafeero biki ne bakola ekigunda ekyo basekala ne bajja ne Elvis ne batuula ku stage ne bagamba n'abayaye batukubye ssente enkeera batugamba ekigunda kya Simba kati kifunye ne sponsor MTN Pride Productions International muli ba shareholders mufunamu 25% ne bakigenda bakitwalya dda mwakifuna mutya ekyo kye babagamba mwenga abakozi ate twali tulangira ku radio yani batubulira advantages zaakyo mu radio Simba egenda kiranga tudese sponsor MTN kati gwe oyogera toyina netukiyita ate netukitukolera amanyi ekigunda ekyo tukikola tubikola ngobola radio ekola gundi yayo bankuka bakola enkuka mukikola just for pride just branding temuli sente just nga twakikubye mutulabe kikyo so tukisuubira mu sente tuddayo tugambe tugenda kufuna milioni 10 kyafulanga radio Simba ebiseera ebyenjawulo ku radio zeddazo n'ez'Oluganda twalina engule manyi twalina kotetiko twafuna abantu abali comedians bangi wano radio nange enyuma abantu basesa creative director wa Felix Mukulu yali kwegamba creative nnyo bingi byo betwayiye bitabanga ku radio nebyewuunyisa abantu that's why Simba yafuna obwagazi bungi nnyo CBS yalimu ebirango fete tukola birango twalina ebintu ebiri different and a local station ya Luganda so kyekyagifuula ey'amaanyi that's why people loved it ekigendera kya radio Simba okutandikawo kyali ki ekigendera kyali kukyusa radio mu Uganda how can we but sekalala yali yakava bweru katamanyi byetukolete naye creative team gye twalina Alex Mukulu yeye je nagamba tukole buli mwagamba fama femwe mwefe na yeye femwe mwefe radio ne bagoma Simba na chipia femwe mwefe mutala bitagujo nga bipya nnyo matuga abantu so we are too creative binsanga wano mu packaging we mutyonga bwali mumukola like segments ezo nazonna lwaki musenka westyo musenka west in fact is a segments omuntu ogwe toyinza ogamba yali omugezi waffe yali agasekala yayagala nnyo binsangano ng'agibeera mu nyina ngano tukole ebintu ebinyiiza abantu byebinyiizo tukole sports waffe ngali bwati kalisoliso takubika tukole tutya tumuyeesa buli byemizanyo biki ng'olaba abeeramu mu kintu ekyo so ate nga Senkubuge muyiya nnyo kati ekinyumira ddala okuba tulina abayiya Senkubuge tulina Alex Mukulu ng'olaba kikola kibuuka is there then we brought in Mukyala Neighbor then ekisukka Mukyala Neighbor n'akuba yes Senkubuge okuva mu radio Simba natandika radio endala wenga abadde maze ebbanga ng'okola naye kyakulekawa nsaasanyuka era ekingamba ddanga wabula emyaka ng'esatu Omulangira mbadde nsaba osiime tusooke tuwumuleko okay tusooke tuwumuleko tukomewo mu ssaawa yaffe ey'okubiri otunnyonnyole eddibu eryo wakikola otya okulaba ng'olibikka n'osigala ate nga bisanga wano era asigala awulirizibwa wetugenda kutandikira tovaawo tukomawo Ndino Omulangira Ndausi tutunuulidde olugero lwonna kyavudde paka wano watuuse ku radio Simba naye wetusookedde mu ssaawa yaffe nga tukikomekkereza esose wadde tuyisaamu gundi kisa
bakitala kigunda ky'omwaka ekigunda ky'omwaka kitandise kyali kyawe then radio simba nekitwala ng'eraba nti abaana akasente banoze kanoge nga abasenensenene tebagamba kidde ewaabwe awo naatera bwe batandika okubanga balanga okukyusakyusa muno okubanga bateeka segments ez'enjawulo mu binsanga wano abaffe yes enkubuge bwaleka binsanga wano Omulangira Ndausi kyakulekawa. I felt bad but I knew nali nakitegeerako nga ekingamba nagenda kutambula biki ate kyali kyagenda nayeyo ekyatwala Senkubuge kyali kirala. Senkubuge engeri gye yali yayatula mbu alokose they had a pastor yalina okujja mu Uganda nga bagenda kutandika ministry nga bagenda kuzimba bagula n'ettaka on Entebbe Road nga bagenda kuzimba church bazimbeko masomero bazimbeko malwaliro nga agenda kuba brother Charles James Senkubuge ajje mpolampola paka kuba pastor bwati so nga bakibaze bwe batyo naye simanyi what happened. Then he had to leave. Baba mugamba kuva mu public radio kyobala yali avudde next stage nagamba kayimbira abantu bamumudde then nabagamba abasajja asiimye ate bakomewo nga ki backfiring then Bujingo starts that TV kumunoonya nagamba no, this person can help me, so that's how he went, but he didn't go to work for any over radio over TV. Yali agenze just kuweereza Mukama. Like calling it and mutwale wa pastor. Yes. Era kyaweereza Mukama. Era kyamuweereza. Yes. So yakuwa amawulire ago. Nagamba asaaga. Najalaga. So nagamba zinagagoloza nsaaga nze gambe. So bwe yagera ningamba kati ekintu nkisigadde mu bwomu. Ansooka nkivuge nga machuwa. Ningamba kati nkoze ntandika okunoonya because nze what I know is the manyo okuzula talent. How I brought Chidomole. I brought many people here on radio because I know people have talent. That is Chidomole yaliwe Entebbe naye bwe yajja okundaba nenjagala byakola namugamba genda wandike obuzonto 10. Wala obuzonto 10. Nabuwandika nabuleeta nga bwakabibona. Ngamba omwana mulungi. Kumuleeta on board. Olwaki gw'oleeta tolina HR? Kati ebintu bya radio nze nina that taste. Abantu abali kumpewo n'abasinga ati me. Katongole, for example, Katongole ngeri gye namuleeta yansanga ku Pride. Najambuza Sebo gye baleko. Nenga eddoboozi gy'ogambye Sebo gye baleko. Nenga gwe jangu radio. Amoti the Amarula, how I got them. Nali ntekanga karaoke wali ku Little Flowers. Ne bajja ne bankola ebintu nenga mwe bagayi mwe baani. Nze Amoti Mubalanguzi Moti no ye boogie by that time no ye Pade nga mukolera mu Nansa newa what was that not Jajas Nas this down one newa mchala wa Karim ne David as we going to Uganda kakafa okali wakaita nke David ninginde yuko ne Malaba ne bakola comedy the whole night, in fact would the one carry okay ngabaina Chibakulo family baina what family ngabakola comedy mu you guys come on radio imbo ono mulimu so nze nalinga nonya nnyo talent ngenda mabala biki nenda wa talent nenda ngozeta ku radio, so that's how I got Chidomole and the rest of the team, most of the team abali ku radio zisinga obonye mu Uganda. It's my effort. Omutima ogwo okujja wanga abantu abasinga ate abalwana oleme kujja mu mugaati gwe. Nze njagala nnyo abantu abalina talent. Why? Nze bwe ndaba omuntu alina ekintu kyakola nga kijja kunyumira abantu nze mukubira pass. Nze sirina ogwo omutima mubi bwe ajja kuntwalako mulimu no. I'm me. You are you. I can never be you. Era nze kyenkola gwe tesobola kikola naawe kyokola tesobola kikola. So that's what the belief yange. Nze bwe believing kyobola sirina nnogo. Buli omu wa pass. No, it's okay. Tofuna nko gwali okubidde pass na kubbe kokola. Banji naye sabi kulira mu ebyo tulina emitima emigagga. Nze ngamba wakoze bwali it's okay. Zinamukolera ki. So nina that tendency. Ndi bwentyo. Banji bakubye enkokola n'oyogere wa mukama wange yammatira toyina omumatiza. Tasobola. So bibaddewo naye ne bamala ne bandikawo. Ba stars kyabalala betumanyiiko b'okoze
Wagaye abasinga bonna akatongo. Ali nkoze baani. Bayimbi kubanga ndi abayimbi. Nina n'aba radio kati simanyi. Soko tuwe ku radio n'abayimbi tubayingire. Radio bakati ali. Otwaye katongolo mutongole. Katongole is one of them. Asimba yonna Amoti. Who else? Baninga bangi n'abakola nti abamu nagenda n'embali ne bajja ne bansanga mu hotel nga balinga 25 nga muzeeyi nga mukola kyeno. You remember bichi naliko consultant wa Kampa African Radio Kara FM najituma na Kara FM nga Kampa African Radio chiwame yachibana nkuba ne MP oli omuchala nenjibera ko ne grooming aba Matovu Junior by the time nentika ba Farida nenteka yo Farida wafe abona bateka ko Farida the Ndausi nenda mteka wa African Radio Banjo mulala PD wa Budu mamita I'm forgetting also mane banji I don't know abambe gomba kwako bugenembe uyenga Junior nakola ko naye Dembe FM naba training abo bona then Kasuku naye itawo Kasuku Ibra Kemkaza yes banji Kasuku ate no I mean Kasuku bali bakyasomanga baline Ibra baline omunene mu kibuga yani Masembe yani Masembe owabukedde that guy omunene w'ekibuga Masembe I think awona kati abajjanga bali basoma nga tutula ku White Flats awo Gagamel Bebe Cool Tough B kati nga bajja banebuzaako tukoze tutya bizimine nga do this and this and this ngamatwala ku shows nembalaga abantu nenkola nti that's how they loved that yes so number training that's why you see them la Kasuku omulaba yalimu element yange yedda Kasuku nga bwali element yange yedda negati akuze but anso kuchuza that's why aku ayatula njatulire nya abantu ne yabitwala yankopa ne kukuwaza banga nalitwala nga mamuzeyi kanditwale erinya nendimuwa ne muga kukuwaza banga nina manji ne muga kukuwaza banga litwale erinya nebyo byonna byayina ebigambo ebibye simanyani something that's my name also nayo nalimuwa yakwagala nnyo ya bawinga kukuwaza banga wasoka dia itakola that's my name atuwa kukuwaza banga 100 feet of container timugito balusa Mr. Money by radio right set up ku say I don't want to know toka channel ko ko the goes mingi nina amanya manji kana kulukuse okamusajja ali kuchikati ngaga naye muzeyo ina manji ndino limpe ndiwambi ngatwala twala so kuja kabiri wazabanga ne samanenge karash to am retaining bana nda lazima imbami zime biti aina byonna byange bizitowa habiri mumbale bizitowa gonna kange nagamwa ngalonda rush to am sales at radio Simba alisi style ya Simba era saya galabere neno nena yayina okwe bakuyita batya okwenoonyeza akoze kyemusomeseza that's how he is now because yali copy yo teyalina copy yange yayitazowa kinkola ate yandisobodde nawo nayiye ekiki yayiyiza ebibi ebyo byaliko abayimbi Bebe Cool oyetu mumanyise one then nasoko omuseka ku stage zinali manager w'abayimbi natekanga ebivulu zinateka King of Raga Shanks zinakitekanga Lugogo Indo Stadium neteka Shanks versus Rasta Rob Emprolando banna Menton Summer the Late namujangeri waba wakaliga nengende banna banji abayimbi ate banji simaina kumanya katuracho of all musicians kwasigaza Bebe Cool Bebe Cool yasinga okunzijukira ennyo kubanga namuteka ku stage by that time bayinanga entire name Prolando ngagamba omuntu tajja kuyimba ku stage ntegese show Elugogo Indo Stadium yayagala ayimbe nengamba sebajja kuyimba nze nanje ho shame nze njitegese kati Bebe Cool namuteka ku stage kifuba kavubuka katono katobame najja nayimba kati ye yakitereka Bebe Cool yakitereka ekyo this guy loves me ira shitegede ntolya mugano okuyimba yategede intalo kikonde kivuga entalo z'abayimbi zivudde kati zadda nalinga mu twalwa ba musakata nze nali manager wa Shanks nga nembeerako manager wa Homies
the homies mwalimu Mese Ragadi then the Twitter Irene ne tumugattamu nze nali musaga ezo zonna ne Jeff nga manager wa homies then ne fuka manager atinga ndi wa Shanks Ronnie do limba wa Musakata man olutalo olumaluti I've been there a lot bachita kati tukuba wa Musakata ba Rude Boy Divo banainga banji many so Bebe Cool bwakoma one yebaza Bebe Cool asigala abera ku Mawanda Road awo ndi kusimba yasoka nandi yakayimba nga bude Nairobi nangamba ne Chameleon yeleza bintu byange nga tuwa ne chance yes Chameleon bintu che bemulida Chameleon namujja kawembi ngazanya pool yotyo wa Sunday Chameleon ngayimba bulungi nga Buju Banton yes he's doing it well namga chance no mwana mulungi wandigenze naye Nairobi mwana mulungi kati nga tubeera naye nga tubeera na jena nkumbi tuva manje no Chameleon ayino twoleza ebintu byaffe bikininga kabuka kajja kwa katabu nako kala yoze ebintu byamwe kati abakulu twebase si house boy si kine nga turambalenzi so kati yayoza omukavubuka clean mwana chali ayo tukusuza kati no kole kitegera so tetwaite tumujoga naye nga akikolanga iye kubambika kalu whatever mukozi so Chameleon muleta tade kutude ku shows ne menton sama tugenze wanewa Chameleon comes in achusa wagene Nairobi na achusa dawozi nagamba Buju Banton no tuyina omusajja gwe bayita Buchaman teyali mulema oliyo yamukuba buyondo he wasn't oliyo yamukuba akuze kati atu yajangu stage bebe ne abayimbi be nayinanga wa elugogo Buchaman Chameleon Bebe Cool naina abayimbi banji kati awo ngate tunakuleta ba prim and proper bali batabu Simon basically bamulabula byo yazanya mu gundi simanyi bagira bagondi bano ba theater Mizigo Express yazanya ne theater Fun Factory Simon basically bamanyi kakokolo do they know that guy nga yayimba yika wa mali Peter Sekandi mali mne Chimbugwe ngano ono sister we yakafo Chimbugwe yali perfect generation eyo nga Simon basically yayimba your PG. You remember ngave tukola poster kuliko Shanks we kuliko the king of raga kutembo bobwali mayinga lugo gena kujira kuyingire 15 about that time my auntie yalinga ali mu Uganda Breweries ani Betty Olive Kamyana Misango she was the marketing manager ngafe go to Jaco sponsorship ya Pepsi na Lager but we know these guys we know these people we know them so abantu banawe mu government abanene they are tubadinabo ngabacha hasolinga okutuka we bali so we try to rubbing our shoulders level put it that so Bebe Cool ye akola chi wakoma ku Nairobi na kuona kama naenda sono tukwana kazwe nawo bichitulie mukakwana nani ati gari omanyi ngabona bale mukwano go kazwe na kako kamukaka ni Miss Uganda bichi tukapiririza kati Zwena knows our history a lot wababera ku Mawanda Road Red Pepe bagobira kamera azibiti byali biwavu kati yeye nayo saga mwendi zena mwendi ga Bebe ansembeza because namuyamba muteka ku stage Bebe kuje kyamunja gaza kyovolaba right hand wano niwe yafuna center asoka kulowoza ku bantu be balatimu banze baramapi bakubira tulina ba generals mugagamera batula ku timu wagulere gamba kati vetinge nyimba zino zifulume natona kwegenda bagagamero bano mwera gwe tusobola kwogera kibi kyonna ku Bebe Cool kisoboka naye akola ensobi oluusi azikola naye ate eze siringa bali abagamba mbu principal takola mistake bikibi fete tuli bantu bakuwoggana wabula fete tubeere nze tera kundaba muzeewo ngambe Bebe Cool takola bwati no nkimanyi nze mutima gwange akola ebikyama ebintu byembimanyi byonna but do you talk to him ngola ayina ensobi gyakoze yeah nyo fe musagazo nezaaliwo nga fe tumutuze tugamba kati aho tukoze kikyama ekyo also describing otya Bebe Cool gwenga gwe kati Bebe Cool is one of the best guys in this country bona bemulaze bamanyinde muri omanyi waliwo akazimu akakwata abaserebu abaserebu balina akazimu obeera naye wano nga mwogera bulungi nnyo natugamba ntu akazimu nekamulinya ng'agwerabidde ayinza n'okuba oluyi okitegeera
kali nnyo mu kamiliyoni akayina bangi nnyo abayimbi obeera naye wano nga mulungi aligire naye bulungi omunyoni sigala bulungi nnyo naye nemukola ki n'atuuka erima nakuba oluyi nga mbangubidde ki so ke kazimu ako oba kali awo kagobera baserebu so Bebe Cool ye muntu ayinza okubeera mu bantu n'alaga owa serebu ng'ate obadde naye wano nga si serebu which is not only in Bebe Cool biri everywhere so nze mmanyi Bebe Cool omutima gwe mulungi nnyo bw'abeera ayina no recently yafuna sente n'ankwera ngamba goliwo oludde okula because we take long to twogera tubeera ku WhatsApp sometimes nagamba wakoze bandi nakola bandi bagira Cheza Productions nayagala kuza music wa Eagles bakubanga tulina music awo kati nakoze Cheza Productions baana bapya sagala baana bakadde baana bapya nalonzemu abaana bayimba 10 benina Cheza Productions ona Julia Cheza Productions kakati Bebe yangamba chichi wakoze bandi naye kati olina obuzibu ebyuma tugende tugule ebyuma bya Cheza ebya rehearsals byena 3 mwezi mubiri eza Uganda Bebe Cool lwaki abayimbi banne bate bamukaba bane abamukaba abasimbaga nagamba abakuba ebikono kati mpayo omu saha kati akyayogera kati saha ayogera ate ekiwatula agenda kuba ajja kiwatula Bobby Wine ekino ekintu kya Bobby Wine lwakuba mutema kitegeera Firebase yatandikibwa Bebe Cool ne Kibalama oba uli Firebase Toolman Kibalama ye Firebase Bobby Wine kali kana katonga kalingiza namukuki mu katuliwe katukula Bebe Cool nga ayimba yes so ekyabatabula kyali era birimu ensimbi nebiki Bebe Cool kwekola gagamera kakati oli muganda kwegamba naye lwaki kana kandi kajja ne kabeera mu Firebase ono gwe kufuuka president wa Firebase ne it was Bebe Cool so lutawuluveriyo naffe tulowooza bino birala biveeko kati ono mulimu akaana katukanzala wazalawa gwe kuli mu kyeki bwe buzibu naye nze tebinkwatako because bonna bayimbize mba promotinga era nakuba akalanko ebusabala mwaka awulira nenkuba akalanko Bobby Wine nze nkola ssente nze siyina nnogu Bebe Cool waba tayagala Bobby Wine nze simuyinako Bobby Wine kizibu kubanga nze nkola ku radio ate nina okuba ennyimba za Bobby Wine so ekyo kiri tekikosa omuntu ogwosinga okwagala because ate mbeera Firebase then gagamera so tewerawo bias tekayitira kayitire naye kyekyo ndi muntu mukulu nze mukulu waabwe so they have to listen to me nyagala kino kyekyo okay so otawula lujanga Bebe Cool oluyingiramu ate lutalo ki entalo nyingi zetuzikize za Bebe Cool nga tusirika nga toyogera sirika bali kusirika kuno kuwonya bintu bingi nnyo kati ayize empisa zange ezisinga obungi kwati tugenda mabaala kati tulaba mwagenze mabaala balwanye how oli musiraamu no be home drink from home call your friends to see tutule eri kiwato tulina mansion tulina tutule eri miti yaffe tunywe tusale embuzi binyuma kimala naye genda mubala gundi bakubiddeyo liwe yagenda ojjukira we yagenda waloda ekyali waawo newagamba atikade omusiraamu namugumuza okolayo kyokola how awulira kati olaba lwaki entala anazijawa nga tagenda mabaala ebyobufuzi bibye nze mpagira gavumenti eriko bwevaako mpagira eddako government in power nze wente wendi so nze Bebe Cool wabawagira Museveni nange mpagira president aliko bwavaako nzira kwaddako so ye alakuba alina passion ye alina omutima owa ye amanyi Bebe Cool ekirungi kye bagamba nze njagala kino kyekyo kyekirungi kye tayagala kwebuzaabuza kuba ne munuupu wali abajja ewaffe bebuzaabuza bali bwe bati banoonya byakulya naye ye ekirungi asalawo kyekyo okoze otya okuba nga weewala nnyo scandals bbanga lyomaze sirina kulabika nze kizibu nnyo okundaba kizibu nnyo mb'omuyimbi azze simanyi lugogo simanyi nze ngende nga nina YouTube nsobola okulaba byayimba I better be home nembeera ku TV yamwe spark eraga byonna
show yabwerere njiraba yonna kati mba ninda sipaaka nzindabe etulakirwa kingenda nenjiraba oluusi nenebakate nenziramu nendabe ebyabadde byesaalabye. So I don't need to be everywhere. I just need to. You're a celebrity. Then kweke genda wantu nga ino gendawo atenze sigenda wantu era bondabanga ku show jengenze keira ngenda nga MC oba nga nsasuddwa simala gagenda mungenda kulaba muyimbi nange nyumye mbera nga nyumye byekisiru. No. That's why nsibera mu scandals nyingi nnyo ayo mpulira nanjogerako bino soogera. So do you think okuba ng'oli mukwano gwa Bebe Cool oluusi tukuteka mitawaana? Ate mwatunze sirina mitawaana kuba balowooza mbingi kubanga kati olaba omanyi bw'obeera mu kintu kyendimu kino ekya radio oweerowooza mutina everyone can do radio. Yes, but what can I do in radio that everyone cannot do? I have the best voice on all radio stations and TV stations. I'm big, but I work on radio. Kola ku radio Simba the voice ya Simba naye nkola obulabu ne bugenda ku radio CBS ne bugenda ne ku TV zonna. I'm unique. Chapa kucho kufula voice of Simba. I'm the voice. I have the big voice. Ani yakiriza. Dan tojogera nako Simba bwe yogera Simba. Ne wogama Simba Ndausi bobuza Ndausi ali ati chozo okubuza I'm a brand. Bachi kugamba oba gochiment you have a beautiful voice. No. They tell me. They tell me. Tekikutambuliza ku mabati. Kati nkyali levezo kwewa namba eddoboozi no. Bannange sikando z'abantu bano batwala ebweru kyaggwa kitaye kyali kitya? Ekintu ekyo omanyi buli lwenkyogerako ate nfuna okwatakingibwa from different sources naddala gwe mba nkonyeko mu yakola bwati. People come in the industry okutinanishinga names zaffe zoono nabibaawo. So ekyo nakita n'ensonyiwa eyakirimu nengamba kankireke kuba wenkyogera ate ekyajagala ku YouTube oba jagenda akoleyo video era nnumba so nakireka nengamba fine just kutwala baana bweru nze omanyi omutima ogwo omulungi ogwo nagwo omubyerudde manyi si yakyuka edda nga tutwala ku bantu mu mmotoka naye nga tutwala omuntu omutwala nga gwe noyuza sikaati mu madde nkwata byagwako ne kukibuuka yalitwalako omuwala ng'agenda entebe nemwana neyekyusiza ekajansi tetwawaliza sente omutaasa muze mpa 5 ngamba kati emmotoka tyovula wetuba tutambula tetutwala bantu because of that. So ngamba what opportunity kanyamba abantu satwala yadde baganda bange oba ki nempita abantu mujje ekibi kinga nze manyi bikola so mpereza sente tewali kitambula. I had to cough 64 million. Okuwa abaana abambi kyannuma naye katonda nakimpisamu kyakutusaawo ne mukomera tebansiba by the way bantwala ku Ginger Road. In fact nze netwala ku Ginger Road bagenda wano nengenda ku Ginger Road bangamba tulawo mu office onoonye sente obawe tukimale. I called people and then they gave me 64 million. Nenzisa zo katumulemuko wetukomawo ate tutunulire kyakulekawa osigala okyasobola okuyamba oba okuvuula omutima wesiba wetugenda kutandikira ndinda Omulangira Ndausi tovaawo tukomawo. Ekitundu kyaffe ekisembe kya MWASUZE MUTYA ow'amakya g'olunaku olwaleero tuli ku radio Simba lero tusibya mu makanda n'Omulangira Ndausi tuli mu lugendo lwe lwonna lwaza atambula. Bebe Cool yali mu musaayi gwe nobwe gusala guva mu Bebe Cool agamba nti newankubadde yali mu byabufuzi ate ebyobufuzi si byagoberamu yawagira gavumenti eri mu power ye AGIP awagira AGIP any government in power awo Ndausi oba omufunye newankubadde obeerawo entalo eziri mu mbanju mu bayimbi naye ye always Bebe Cool abamutekamu n'akasimu n'amuadvisinga accordingly newankubadde nti ate ali ku radio aweereza naye omutima guno omugabi aguyinira oguyamba newankubadde gwamuzaalira emirembe bwatyo nasobola okuba nga ava mu miliyoni 6 Yes. Wow. Kino kyakulekawa omanyi emitima kati gyafa okuyamba kuno kuzibu nnyo nze olaba nayamba nga abantu bano ko nnalugwa baleeta abakyannako abantu bajja wano ab'ennaku nyingi nembawa ssente lumu nayambako kyannako mukyala n'abaana be nga nembagamba buli Saturday mujja kujja nga wano mbaweeyo omutwalo kati Saturday munenjimiisinga baavuma ngoyamba buyambi oli musiru
owali tosobola tuyamba tubuza bannange nenva kuyamba abantu mbayamba buyambi ati munvumu wemisire Saturday gina bawako Saturday yasooka eyokubiri eyokusatu eyokuna eyokutaano eyomukaaga nezimbula nemaga njaba ku Saturday gya ani gwomanyiira osiri wala mwefulafula muli bakabi banna so kati okuyamba natandika okuva kati nagwa ku kino zisobola kuwulira abafere bangi mu nsi so nakigwamu nenkitegeera sisobola kuddamu naye singa saayina Katonda sandiyiseemu kakati kyandeka wala nyombo kati newe nkulanga oliwo oti ngamba sisobola nsonyiwa naye sijja nenkireka era nze kati kizibu nnyo okunzijako munkuyambe no nze olwo entuuka nengamba nze mperera abaana nga around 55 naye nga bajja wano baagala buyambi nenkuba mu masomero ne babawa bursaries ne bakola ki abantu bakaaba ennaku bonna nabayamba nabavaako nakuba mu masomero ne bagamba bannaye nze mbavuddeko abo bonna ekisa kyanzigwako nti oli omuntu omunaafiriza abalala bangi otuka ekisaala wekuba mu mutima nembita nedda bannaye nedda omanye ekintu kye bayita family ndooza kyekiri beta oyamba abantu ababo bawo n'obwofa be bakuziika okusinga so ndooza ne family nazo nzibu kyovola abantu tebakyakyala mu maka g'abantu abantu tebakyala abantu bali nogamba family ya brother waffe bo tebatambula babeera bokka bw'ojja okukyala ewe tayagala osule balina reason why ensi yayononeka so awe tuli okedde ku family yoli otya family man yes of course family man bana abakulu nze muzanyira ndina n'omuzzukulu tekisoboka nze ndi mubi firstborn wange yazalayo senior 4 yazala gal yazalayo omulenzi ninayo omuzzukulu ali P4 wow mukamanga mulungi kiseera kyano kati abaana wezza bameka abaana abamulangira tebababala nina abaana nina abaana that's it nina abali ebweru Denmark US wawa nina abaana nagamba sizala mbaavu ozala mbakaga yes notegera nti noba toliiwo omwana asigala agenda mu maaso omuntu alina okukuba esimu nagamba kati bebi mbadde ngamba omwana ono tukoze tutya kubanga mbadde nanfuna essomo ya $2.5 kakati nze ninawo emu kitundu olinawo ku emu ne mugamba yenjejiko leve eyo naye buli kimu omwana nappi wala bayombesa waliwo omwana omulenzi omu gwe bagamba lwaki akuula abakazi ssente ayawukanako naawe ate nze sikuula aye ne levels oyo gwogamba muto ffe tuli bakulu oyo muto oyo akyali mu bibi ebyo ebyokukulakula bono omukazi nogundi anze sikuula benina abaana bakulu ene ngamba mutino kati abaana bange bakomewo mu Uganda bali bonna bajje olaba nga abaana bakulu sinze nzala abawanvu bawala bonna ate nina abalenzi batono ate bawala bangi yes abaana bano bazadde mubama babanjawulo mukwano kiki ate nga bagati oli musajja alina abalangira nti olina omukwano abalangira tebaba balira baana lwaki obuuza oba omanyi nti banzadde mu babiri si bangi abo si bakazi bangi abakazi babiri si bakazi bangi ekyo omukwano lwaki gukutawaanya mukwano what do you mean guntawanya kubanga to stabilize ku muntu omu n'ofuna omuntu omulala naye lwakuba abamu teboogera naye abantu balina ebizibu by'omukwano bangi nnyo n'abatali mu picture ya wa serebu balina bintu by'omukwano bizibu nnyo okutegeera bizibu nnyo by the way bizibu tegulina formula so nabo ekityo ogamba lwaki otawanya nnyo kati ate waliwo ndaba nenjogera ekyanga gamba kale oyo ali bulungi ng'ate nze nyinza okuba sitawanyi nga bo batawanyi nnyo so omukwano gutawanya everyone naye oba oli mufumbo otya olaba guy waka bino the guy smells good man that guy is nogamba naye I have my man my bwanika come here bibaawo so but that is appreciated yes so togamba mutino obonye mukwano oba okoze eki abantu balina history yawe simulungi oli musajja ayagala kubanga Ndausi nkulabiko ng'oyagala nze njagala oyagala wenna n'obulira nzena nenzigwayo yes nentekawo ne full stop obuzibu buba buvuddewa people disappoint kigumira bagana kyo nkitadde bwe ntanta
Tuena kadda nyuma. Bwentanta. Omusajja wanjawula abasajja nga baagala nnyo kadda nyuma. Ate kassa kabi nnyo sikasobola. Nze mba ntadde. Bwe tuba tulina omwana tusigala that relationship ate ya WhatsApp. Njagala ku mwana. Yes. Okay. Tubabeerawo okusika mugwa. Why? Mulika abeere mu life which is okay. Bw'owulira erinnya Farida Ndausi. Surely. She's my former wife. Yes, and Ndausi is by the Ndausi is not my name. Nze Ndaula. Farida abaga my Farida Ndausi. Yalikosa just because twamuwana nnyo by the time Farida Ndausi ni mutunda, but she's supposed to be Farida Ndaula. In fact, she's called Miriam Ndaula because twamutwala mu church na mirembe ntumbatiza tumukyusa ye Miriam Ndaula. Up to now. Yeah, she is. But temukyali wamu. Yeah, we can do anything like divorce or what. It's okay. So no, all we do is best to know the amumpeta. Ayagala byampeta. Kati bulonda mu kuwasa omukyala. Kuwasa ki? Nze nkubiza n'abantu okuwasa muwasanga olina emyaka 7. Omukyala wankaaga mu muntu mwetaani. Oba ogenda kukola ki? Mubeere eyo nga mwetulina mubeere eyo ebityo. N'ebino ebyokwewasa nga mukyali bato bino. Bibonyaabonya. Wamenyeka nnyo omutima. Nnyo but nakita. Gwakutaako ne mu ddwaliro. Nze nali mugumu nnyo. Bibaawo. Kyakutwalira bbanga ki okutuuka? Naawe wenyini ali eyo nawe byakutuukako. Kati wasirika naye lwakuba tolina linnya nga nze. Naye bibaawo n'okita osonyiwa n'ogamba kale. Naye tosonyiyirawo. Kirwawo naye kati nze nakita. Anyway, Musanga, anywhere, she kneels down and greets me. Respect. And I'm like, that's it. Kyakutwalira bbanga ki to heal? Like 6 years, 7. 7. Yeah. Bbanga liba ppanvu. And kyo kyakuyambako ku healinga? Friends. The Akawungeezi, sweet talk to me. Then baby, cool. Calm down. Let it stop. Tulabako ekifaananyi kya Zari ne yali bbaawe. I mean yali bbaawe Diamond Platinum. Buli omu ng'aleese partner we. Can you do that? Nedda. Nze sibikola ebyo. Sagala kuddamu ebintu ebyo. Nedda nze sibikola ebyo. No. Zibanda bantu omuntu aba ya moving on. Ati no moving on kati ndeetaani. We have a baby girl. We have a girl. She's near 3 now. She's at home. She's at my place. We share. We talk. Which is okay. Tebimukwatako bambi. So nino mukuza amanyi daddy, my dad ataba wala manyi bagala nnyo ba daddy. Kati anfa buli sawa daddy. So ajina bere wa mama we eka. Adino olina kubira mama we namwebaza we bali kulabirira mwana. So kwendeko ewaka waliwo mama. Mama yagenda kubeera awo nga talina mpeta because si yabyagala naye nnyo. Lwaki twogera bwogezi munnange? Bannaye ffe tuli bakoowu. Totandika g'oli mufumbo. Totandika naye tuli bakoowu. We are happy for you. Seka nnyo. Adi osika ki? Okyusa tonze getuuke mba ne tuli bakoowu. Oh my God. Okay. Kati omwana ono tabuuza talina bibuuzo bingi wabeera awaka. Ate waba abeera mama we n'abeera nange. It's okay. And muntu mukulu mubuulira. You know what happened? Yes, I know daddy. It's okay. It's okay. You love me. Mommy loves me. It's okay. And this mommy loves us. It's okay. Yeah. Talina tabu. Abasajja abasinga muleeta embeera kati omukyala waba ali awaka omwana nazze otandika omubuuza obuwama wa bbali sibuuze because I trust Alieka. She's a good woman. She looks after them equally. Talina mbono no equally omanyi kintu okubanga bagubira ogamba omwana tomuwa sukali jiko emu mwe half no equally. Mane Phyllis talina ngoye mpaka sende ngene mugulire engoye anze kamugulire abagulira wamu.
naye waka tukomewo kusimba omulimu guno gubaddemu ebbanga olinayo ku kirowoozo ekyokukolayo academy okuyigiriza nina essomero I have a school Ndausi Communication School of Media lyakamala emyaka 12 liri gayaza presenters radio presenter and many I have Nina, I'm a consultant on radios. I'm a consultant at Radio 4, Balamano, Radio Z, Radio 7. Then I'm a Sakajano Kola as a consultant, the consultant, radios, Akam Swagay, Rakai, it's Reko. I'm a consultant on many radios. So, I'm taking my radios. So, success, when I want to go success, while you're in school, then radio. Bw'otunuulira ba presenters abali ku mpewo ensangi zino namwe mwajjira ddala, how do you compare the two? Ba presenters b'ennaku zino bye bakola byabwe tebakyali ku nnono za kubeera ku mpewo, bo bamanyi okubeera ku mpewo kwefaako. Presenters obalaba bakola ebintu ebimu ne weewuunya n'asekera mu bantu abafudde n'omulaba nga navuma kwegamba tebitegerekeka. Kyobula nkubira omulango omukulu Nyombi Tembo yakayingira mu UCC atuyambe tukoleyo seminars z'abantu abakola ku ma radio nabafuneyo certificates at least bamanye ethics ezeetaagisa okukola mu radio. Balina degrees naye zimuki mass communication naye ate abo basinga n'okubeera abakyamu because bwe bayingira mu ensi abataziina abatabisomye bagamba naye mukantambule n'omulembe n'ava ku nnono, so wali obuzibu awo. Ate ba bloggers Hello, bloggers. Simanyi, anyone can be a blogger. Kasitoba ngo solo okuvuma. But then never to bloggers. I don't know. I know you can attack me, but I don't know how we can regulate these people. I don't know. Every Tom, Dick, and Harry is a blogger now. Now linatagira na chigambo blogger chitegezaji. Lina malaga jamu na blogger. Kugamba biwanfu. So do you think the audience here choose bana baranga kubanga bagoberera audience change nanti era bakyuka lwa audience nefe abatakyuse nnyo na audience tusigala tukyali kumulamu ate nga batuwuliriza obanga batulaba. Wakikoze otyo kubanga osigaddewo how many years? 25 years. 25. Yes. Tuleko nabalanga maze 15 nino nabanga takyagenda ku pace. Wakikoze otyo kuba mu myaka 25 osigaddewo ntambula n'omulembe ate kyenkola nkyagala nnyo okusinga n'ekintu kyonna kyonna. I have passion for radio. So, sizi mutino najja kuzijubeera ku radio nkole mukyenkoze ngende. I'm still strong and I'm still that Ndaus used to hear, and that's the Ndaus. Era gwokyawulira. Buli sawa njiriyo ebipya ngamba kakati kyekigenda maaso mu ggwanga kyekyo osanga njogera n'abaniga njogera bakibikibi. Nabona nja mu society zonna. Yes. People are saying radio is dying. Do you believe that statement? No, radio is not dying. Radio is getting stronger. That's it. Because people listen to radio. Ati abana bavanga kampa parents nga bipita wano kundaba ati kati be bana benda babakulu ennyo ate kati nina amasomero ge mbadde ngendako nga nkola nga MC batuka musomero abana bato bamanyi Omulangira das kati abate tugenda bazimba upya nga bavudde because bazadde bawuliza radio simba kumacha ne bajambola nga bajja bakula bagamba mami yakuuliza mami wenda kumanyira kati n'abamu bakulu kati basomesa ali bagamba nze nabeeranga ekanga mami akuwulira kati ate nga muntu mukulu so tujja tuzimba abato nga bajja batuula. Radio is not dying, it's just getting strong. Did you feel offended ngola omwana agamba nkuze nkuwuliriza nga nti okyakola nikuga oba nkaddiye? Nedda radio tebakaddiye bakaddiira ku TV. Okay. Yeah, radio tebakaddiye tebakulimba. Radio sokolako ne bwana 10? Osobola kasobo yango ina amaanyi. You can. Because eddoboozi si face si ki but eddoboozi ojja kutuuka ogambe TV njitadde gweka ogambe no you know what naye ate nga eddoboozi okyalina tosigale ku ddembe okyakola. Radio ogenda givaamu ddi? Ngivaamu ntya mutya waliwo ebyo ebigambo ebyo givaamu ntya because ndi management. I'm a consultant on radios kati givaamu ntya kumpewo mpeddemu. Then that means in Charlemo. Ochalemo. So plans zolina. Na nyingi. We shall end up making our own radio stations. Okwabala emirimu. Bakole a plan. The radio stations will come, people will work. Nothing to be behind here to the management. Yes. So abayimbi bo batadde
Nsinza bata nga nakoze Cheza Productions. Nsinza kuva ku kintu kye bayita bayimbi. Managing Minayo right now. Minayo has been in studies. She's back. Nina omuyimbi omuyita Rona Ronji, the Duchess. She's a rising star. Nina ne Cheza Productions. Cheza Productions nayita abayimbi. Nefuna abana 2 mwana nebajja. Nonda nga njagala band music. Kukomya band music. And I'm inside Dr. Tina, Togene Mariam, Tubasenge bulungi nnyo. So now I have my 10 artists who are doing band music. So kati Cheza Productions bagenda kuba out, mugenda balaba mu nnaku zino zonna enkulu. They are going to be ye band je tugenda kutandika okwogerako Mutina yaze mu kifo kya Eagles of a Golden Band or such. Yeah, that's the music we're going to be playing. So are you a promoter? I'm a manager, I'm a CEO, I'm everything. I'm there. How are you going to maintain that? I think on radio, Jolly. And radio is different. Radio, time ya radio ndala nnyo. Nkola kumacha. Yes. Bwe mala okukola kumacha ningenda nenkola ebirala. Ningenda ku rehearsal nemanya chi. But I have managers in different departments. Okay, ningenda ne consulting and consultant kye kisinga owange omuntu they just tell you tukole tutya no yiye kino tukole bwe never change over and ogera na wala bwe. That's my job. Ole viteko lunaku no budire bukuyitako. Notozukuka time ndio inakuzuka notokola bingi nozuka ate oba ukolese bambi kiveko kite era wozuka ngale to papa buli wozuka no papa okola mezo jo musibito gulina zipo tozisibe walalala ebintu ebito so to papa take your time nonya reason ojiteekeo nalwadde sakulombe nafuna bintu ebityo naye bibaawo myaka 2 njenkozeze mbadde nkeera naye waliwo enstakira ku time waliwo nkeera ekizibu kyawano bwe mbasikidde mumanya mangu banze kickstarting at the day ekitegeera show so nina okufuba okulaba naye nali nga nnyo era nga nva mubala saa 11 nenzija nkola nemaliza okukola nengenda neebaka naye nga I have to be here kinkakatako ebimu ku ebyo byanzija ku mwenge have to work kati balaba batya Omulangira Ndausi abuntu mu radio emyaka 25 ate midde ali ku kkubo how nebuulirira nenyambala kasenga kange nekambuulira nenkita. What are your worst days for radio? Campaigns. Nina ekintu kyangwako mu campaign za meya Sebagala nebirigwa. Nafuna obuzibu awo. Birigwa yajja wano ku radio ku Saturday ngenkya be balonda nantuula wano. Nga buli wekyogamba Mutina Birigwa ye meya ankuba emitwalo 5 ninga Birigwa ye meya 5 navaawo n'obukadde obwo Abasebagala bali bagenda kwokya radio eno bajja atya yali kyale nawona n'ekintu ekyo ne bampa suspend. I got a suspension for 2 weeks about that nga sigobeka ningitana kuba suspension kubanga ndiyo chiza radio naye Birigwa nga yali atudde wano ngampa yogera ngenkya ne balonda nga Sebagala seeyo mumanyi by the time yali munene nnyo so nenkamirika emiliyoni 2 nezimpisa mu 2 weeks nembeera waawo mpolampola naye nga kyali kikyamu si kirungi Mutina olaba ekintu ku social media ng'oli kumpewo no gwe n'okyatula bayinza okugamba Mutina Ruth Kalibala God forbid afudde noyange afudde consult to the news team bakakase call people bantu babika wano eriwo wamala nga tafanga all radios tuganda omubika paka we twakakasamba afudde tomala gabika kubanga olabye oli atadde people post different things nga talina bukakafu naye ayogera bwogezi na reposting kulagamba amanyi nnyo so tomala nga mulina news team yogere nabo bagamba ne tulide gundi afudde kituufu let's find out then baconfirming bajja breaking the news then we can tubukira from there you know is the ethics radio kati zifudde Mutino batta abantu nga tebafudde tamanyi story we yabadde ye nazimba eyiye mbadde mumanyi nnyo mumanyidde who are you bolaba ke bagamba Mutino omuntu kati bu blogger n'okatuna look at this unayogera kyali kwatako oba tekako data wameka really oba 10 oba 5 nanvuma. Talking about ethics, what are those common mistakes we presenters do compare ngati tufuddeyo kati byebyanti kigambe omuntu afudde bamubise tomwagala noseka omuntu afunye accident noseka
bw'oba toyagala bebe cool ne bamukuba amasasi ng'osanyuka bebe cool bamukubye amasasi bamukikube kitegeera sekera muli munda naye abantu abawuliza ku mpewo kyovola okubeera ku mpewo noga Bobi Wine musiru biki abamwagala obateekawa kuba nabo bantu balina feelings zaabwe baagala nabo bakole ku mpewo nga ggwe naye olina okubalancing the equation. Don't talk ill about anyone. Make sure you don't talk ill about Ruth sikwagala so akwogerako kibi ku mpewo no kiyinza okunsibya mu bulamu bwange bwonna no nina okugamba Ruth Kalibala amawuli gafulumye nti no yazadde omwana yakoze bwati Ruth Kalibala yatogera yatomedde wa boda naye bijja kuba bulungi babikolako kyekyo kiri simple naye sigamba kitomeba kisibe siro kijjude kibeera grieve nekitumanyira ku mpewo no so it's not good. So emyaka gino gina 25 gy'oyise mu radio, would you love your son or your daughter okola ku radio? Moto ate bo tebabitwala ate mutabani wange ati asoma bya graphics biki simanyi bati ali akusomera wagula enagura wagenda kukola ku byali bali mu Gagamel bakola videos za bebe cool ebyali muteri ali ku radio teri ali ku kino no. The girls are good dancers, they're models and all that. At the end of the day bamalize ate bali mu radio so nze ndi mu radio in fact nze mu family nze celeb kati brother wange abasigade baba pilot tulawo nyokwera banaye baba bagagga naye nze njogera yabagagga ngenda kwogera mupeyo akakadda okitegeera so mu family nze rulereetu yes so biki gyokoze mu bulamu bwo gye wejjusa naye nga tokyasobola gikyusa baki simanyi nsobi nyingi kuwasa nga nkyali. It was one of the big mistakes. Abaana bano abato bakubiza temumala gagenda mu kuwasa ne muyita maama taata ne family ne mujja mukuba ebirayiro mu church. After 2 weeks tujja kubuuza bawa ali ati ani tonyumiza musambwa. So it's not good okupapira ebintu ebimu kati ndoze na papa tukyali kirungi era sina nte wenkikubya reverse oluusi kati nko kampaseeko ndabe kibiri kitya and kubembaga ate ndi serebu najiwa sana Friday limousine ava muno yamba limousine zonna ziri mu yakisiro Nyanza Omulangira kale olakadde kompadde amina Cheza band tugisangawa Cheza Productions tuli Nansana tukola rehearsals performance performance tuzikola everywhere. Okay. When we are booked by the way. The whole festive season we are booked up. Next year every Sunday we are booked. Every Friday we are booked. The rest of the shows bajja are booking because of the name of Ndausi. They are booking because of Ndausi because Ndausi Paulia no government ani akubida ulimba Steve Jean. Sure. That's a good song. Who did this? Anakoza kala Ndausi. Sure. Kalungi. Omonte kiti ani abe kalungi. Oyogedde ko sisa kusibula nga kanto kankoledde. Njagala onkoleyo mpaya kalango. Koleyo akalanka Ruth Kalibala bwanika. Ruth Kalibala. Nganti kati Ruth Kalibala si kivulu. Mwasuze katinga program mwasuze mutya. May easy. Yes. Okay. Okay. Spark ne NTV. Yes. Okay, tuswa NTV next Spark TV sawa paka sawa 5 Monday paka Friday ngolaba Ruth Kalibala the beautiful lady ngakweza MWASUZE MUTYA. Oh my god chiba cha kabenyo ku Spark TV ne NTV. Omulangira Ndausi this time say so oh kanga meze rusinga tomukoze mwabo Chiwede bana ntakala bagalizo olunaku olungi weekend enungi atakomera mpira bankomere mugire bulungi bye.